Wera mu mayumba gaabwe okutuusa ng'okwewandiisa kuwedde. Mike Mutebi, Delta TV Amasuku. Webale nnyo munaffe gwakyali naffe eno Delta TV tukole nze Kifas Mayumba akubuzaako nti osibeeyo kyanno olwaleero nnaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa Museenene mwaka 2020. Webale byonna by'otusizaako engalo okulabika nga tokyusa obulamu bwo, okyusa ensi yo, okyusa eggwanga lyo, okyusa famire yo oba ekika kyo. Omugala gwe tugamba nti tukole kale ne tubenyumirizaamu aba njumbira okukola kubanga takola talya ate nga buli mulimu n'empeera bw'obanga ojja kusobola okubaako ekyokola ojja kubaako ate n'ebyofunamu. So waliwo abakolera mu nsawo z'abannaabwe nabo era tubalaba nga bafuna empeera ebagwanira, naye twagala okwebaza Katonda nti puroguramu yaffe eno tetandise olunaku olwaleero tusaasira abatuuseeko obuvune oba abafiiriddwako abantu baabwe nga tutegeddeko amawulire g'okufa kwa G. Anasi Kalisa, naye tusaasira ab'enganda z'omugenzi. Mukama Katonda omugenzi amusaasire byamusobako. Ate tujaganya n'abo abatuuseeko obuwanguzi obw'enjawulo era nammwe tuli wamu nammwe. Nga bulijjo kawungeezi ssaawa emu paka ssaawa 3 puroguramu nze nga bwe ndaba tukubaganya ebirowoozo n'okuleeta bannabyabufuzi n'abalondoozi b'ensonga z'ebyobufuzi ne tubaako bye tutaanya n'okukubamu munnyonnyoso mu kaseera kano ak'ejjengo lino eririwo erya byokulonda kwa 2021. Kizibu nnyo okubuusa amaaso ebyobufuzi ebitambulya akalu ka 2021. Mu studio zino olwaleero tuline bannabyabufuzi ab'enjawulo, abamu baliko mu palamenti, abalala bavuganya n'abalala bali mu nteekateeka y'okulabika obanga babaako engeri gye balungamyamu bannayuganda bwe banakola ebintu byabwe. Ku lukono ninanidde ddala Honorable Mike Mabike, tuli naye ssebo namusizaako leba Delta TV nate tusanise okulaba. Abalabi ba Delta Television ensanyusa nnyo nate okuba nammwe akawungeezi akaleero bannange mwebala emirimu gye mukola era gye mukoze gyonna. Njagala okutwala mukisa guno mu ngeri enjawulo okubagiza ennyo ab'ennyumba ya mugenzi Daktari Kalisa badde mukwano gwange nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Ate era sirema mu ngeri y'emu okuyozaayoza abo bonna abasajja baffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Mwami Museveni abayise mu kaseera akazibu ennyo olunaku olwajjo naye nga basobodde okwewandiisa. Njagala okuyozaayoza ennyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssebo okulika nnyo okubanga wayise mu mayengo ago gonna n'osobola okwewandiisa. Njagala era mu ngeri enjawulo okukulisaayo muganda waffe Jena Tumukunde, omuserikale omujaasi eyazirwanako naye yasobodde okwewandiisa. Njagala era mutuba lirimu okukulisaayo ennyo Generali Mugisha Muntu, president w'ekibiina kya ANT Ssebo yoga. Ate era sirema okukulisaayo mu ngeri enjawulo ate okusingako muganda waffe wa FDC Honorable Patrick Amuriat Oboy nali naye mu parliament naye byetwalabye olunaku lwajjo byatwewunyisizza okubanga presidential candidate Mulamba yatuuse okwewandiisa nga ali mu bigere. Oyo yakoze history era polisi ya Uganda yakoze history. Ebitongole by'okwerinda byakoze history okubanga byaleese presidential candidate omuntu avuganya mbere fanabo ko naye ngenda awo tugenda mu maaso ndozagenda kubaako nebyenjogera ku nsonga eyo. Of course olunaku olwajjo yadde tuwayozayozeza kyatulaze anti yadde tuli mu kalulu naye tetuli mu kisaawe kiri even ekisaawe tekikitereevu. Ekisaawe mulimu ebisiriko, mulimu ebiswa, mulimu ebiki, naye katusabe nga tuyita mu mbeera efaanana bwetyo. Nga mmaliriza njagala era okwebaza ennyo nnyini ddala kubanga olunaku lwaleero nsibye mu kakuyiga muganda wange abati task force yange ewa Bigalo parish ekoze omulimu mugenyi Uthman ne Yasini namwe n'abasigadde mwebale nnyo omulimu gwe mukoze olunaku olwaleero. Njagala okulamusa muganda wange Sentamu ali awo Gaba. Njagala okulamusa muganda wange Mayanja John ali awo Kansanga. Njagala okulamusa muganda wange Kyabi ali awo ku Total. Bonna no balaba
omanyi abantu bange bagamba nti nzija ku television Delta nga bonna gwama batega abo nabo kwebali era mwebali nnyo kulaba Delta television. Wow, tusubira okwegatibako nebo John Ken Chamzi Baga South ayagala kuddayo kukiikirira abantu ba kitundu ekyo naye for now tulina Honorable Kennedy Makumbi ye ayagala kukiikirira abantu ba Kawempe South mu kikole gwangu lukulu sebo namusiza kulaba Delta TV. Mbalamusiza mwenna bannayuganda okusingira ddala abana Kawempe South Makumbi Kennedy gemanya mukama yebaziwe. Assalamu alaikum. Njagala nange mu ddoboozi lyerimu okwozaayoza abakandidate abayiseemu okuvuganya ku ntebe ya Uganda eyowa president. Muganda wange Kyagulanyi Ssentamu ow'Embogo, Patrick Amuriat Oboy n'abalala bonna bonna okusingira ddala nkulisaayo president wange tebyabadde byangu nkimanyi General Gregory Mugisha Muntu kubeera nti yasobodde okuyita mu lusozi olusooka. Kimanyi olugendo lukyali luwanvu naye tukkiriza nti essaawa bannayuganda okusalawo ani omukulembeze agenda okukwata steering ate nate okulabika nga atuusa mu nsi ensuubize. Nange nkimanyi nti abawagizi bange mu Kawempe South bateze amatu. Njagala okubeebaza olw'omulimu amatendo gwe bakoze nga tugenda okuyingira parliament ate okuteeseza eggwanga ne constituency yaffe ey'e Kawempe South. Mama wange Rebecca Nalongaawo e Makerere nkimanyi oli ku telefayina Delta TV olaba n'abalala mwenna ensonga nnyingi tetugenda okwogerako nsuubira nange nareactinga oba nagezaako okuddamu nga wekinaba kisaanidde. Mukama bampeera omukisa. Wow, tutandikira ddala mukulu Makumbi naye engeri gye wayingidde olwokanira bwe nkwita honorable nduza n'abasikoze ensobi. Enteekateeka y'okusunsula n'okuwandiisa abagenda okuvuganya kuwa president yakomekerezeddwa nga abantu bali 11 bagenda okuvuganya mu kaluka na 2021. Bye sinabakakasa oba kituufu akakiiko by'ekulonda kalabika nga kalaze mu January nga 12 tugenda londa omukulembeze 14 January naye ngaho ne bw'adagamba nti kabadde kabonero ebyabaddewo kabadde kabonero akwongera okukakasa nti ekisaawe si kitereevu. Sooka otwe ku kifaananyi na kiki kyolaba era byetwalabye biranga ki mu kalulu kabona ke tuyingiddemu singa kakuyega ggulwawo mu butongole fembi nevuga nti musimbule. Buno ndowooza bwabadde bunnabbi obw'ebiseera bye tugendamu. Nalabidde ddala nga ekituufu kiri nti nga Honorable Mabike bwagambye nti isaawe tekiri even tekiri leveled bulungi. Ndowooza sayidi emu esambeza yambusa endala esamba ekkiriza naye ate waliwo essuubi nti eddoboozi ya bannayuganda ligenda kuwulibwa 21 mu January. Egenda kubeera essaawa enkulu ddala oba mu byafaayo bya Uganda okulabika nga nze ng'omunzikiriza titugenda kulaba ku president omulala oluvannyuma lw'emyaka 35 nga mukulembeze omu yatufuga. Nzikiriza ddala nti bannayuganda bali determined kuba nalabye determination gye mbadde ndudde okulaba mu kulonda kuno nga ekituufu kiri nti newankubadde abali mu buyinza bagezaako okwetaasa n'okulabika nga bawanirira obukulembeze mu ngeri etali ya bwesimbu n'engeri ey'obulyaz'amaanya naye nga nze nzikiriza nti bukyanga lubanga lwa mmindi ku luno tugenda kulaba ku Uganda empya nga etuddeko omukulembeze omupya olwo tulyoke tweyagalire mu Uganda yaffe. Obumalirivu tubulabiraawo mu nominations kubanga abantu abamu mwe baleetera okulowooza nti akalulu ka 2021 katandikiddeawo ng'ennaku z'omwezi 23 naye nga akalulu katandika okuva roadmap lwe yafuluma mu 2018 ndowooza nga tebana bakolamu nnongoosereza nze ndowooza akalulu kaba katandikirawo naye lwaki abantu mubaleetera okulowooza oba balonzi ba Uganda baleetera okulowooza nti akalulu katandikirawo era lwaki mulowooza nti katandikirawo okusinziira ku submission yo? Mpozi nga ntegeerekese bubi naye nzikiriza nti akalulu katandika dda
era gino erimu ku ngendo wetutuuse okuva roadmap yakubirwa era ne bannayuganda nga beesunga okulaba nga baleeta abakulembeze oba omukulembeze mu State House omupya era nzikiriza nti kino kyabadde olunaku olwajjo n'olwamande yabadde entandikwa etutuusa ku nkomerero nga tulaba ku mukulembeze. Kimanyi bingi ebirina okukolebwa, abakulembeze bagenda kusaba obululu n'obunoonya newankubadde embeera era si eri awo esanyusa scientific elections tulimyo zi-interpretinga tuli confused mu ngeri gye tulina okunoonyamu akalulu. Juzi nali ndaba okulonda okwalimu NRM neŋŋamba nti kati waliwo wano ekyenjawulo ennyo kuba nalabira ddala laale abantu nga ne mask tebalina, abantu nga banoonya akalulu ddo tuddo, nendaba okulonda okwalimu layini eva kuno nakuli, bigambo ebibuuzo bingi ebiri mu kalulu kano naye nga nzikiriza nti twatandika dde olugendo luno olutuusa mu State House. Honorable Mabike, njagala nfune ku side yo kusunsula n'okuwandiisa wakulabye tindi bwe tukubako ne mabega tooki kusunsulira ababaka ba palamenti era ebyaliwo wabiraba n'okusunsula emitendera egy'enjawulo. Omuggundu guno ogwalabikidde wano okusunsula pulezidenti abantu bagusinziirako nnyo okukuba oba okubaganya ebirowoozo ku kiki ekiyinza okubeera mu kalulu ka bonna. Gwe wabirabye oteera ki ky'osuubira? Nze newunya bwewunya ebigenda mu maaso mu Uganda ate era newunya bwewunya bannabyabufuzi ba Uganda ffenna especially abali ku ludda oluvuganya President Museveni oba oludda olwagala okutwala gavumenti. Ensonga esooka twalekerera ebintu bye tulina okukola ne tutabikola kati ate esaawa etuuse ng'ebintu ebyo twalina okukola bitukutte. Soka okuva ku article mu constitution y'eggwanga okuva Kawayiro 6 mpaka 7 Uganda bwe yawandika constitution mu 1995 yawandika constitution nga system gye twalimu yali ya movement system. Movement system yali one party state. Mu 2005 nali mu parliament natukyusa constitution eyo naye deliberately mu bugenderevu ne tutakyusa Kawayiro 6 Kawayiro 6 mu 6 paka 7 obwayiro obwo bwe bulungamya buti ebyokulonda mu Uganda. Obwayiro obwo obwali mu constitution enkadde ya one party state butadda multi party bwali bulina okukyuka gezanga engeri akakiiko gy'ebyokulonda yekalondebwamu. Ekyokubiri agezanga engeri akakiiko kano gyekalangiriramu ebivudde mu kulonda okuba president. Agezanga engeri akakiiko kano gyekasasulwamu n'emyaka emeka taamu yaako of office. Akati bityabo kiki kye tulina ekisooka tulina akakiiko akekubidde akakiiko k'ebyokulonda teketengeredde yadde mu nongosereze ewedde baatekako ekigambo independent electoral commission naye amaziba gali nti akakiiko teketengeredde. Akakiiko kafuna ebiragiro okuva ewa mukama waako. Mukama waako yaani yakandonda ani alonda akakiiko ako president mu multi party democracy mu nkola ebibiina ebingi tekiriyo mu nsi yonna nti akakiiko ebyokulonda kalondebwa president ali mu ntebe kitekiriyo. Ekyo kyatulema okulwanisa fenna ba players Mwami Museveni yakikola deliberately Mwami Museveni kali kagenderevu ku Mwami Museveni naye naffe ffenye kyatulema okuvaayo okubuulira abantu tikana akakiiko teketengeredde. Walabye olunaku lwajjo era twagala okuvumirira ebikolwa byonna. Akakiiko kabadde helpless. Akakiiko ebyokulonda kabadde katunula obutunuzi. Kyagulanyi yawandiisiddwa wano nga napulambula bigere 10 kavaako nga bamukutte naye ng'akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa mu precincts ezo ezekyambugo nga bw'oziraba. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa si police si security. Kakati bwe kibanga baakutte presidential candidate mu maaso ga chairman w'ebyokulonda n'akakiiko ke
niba mukwala ne bamuyisanga bamuyisiza olwo butunatuka mukubala akalulu kinatuka mukalangira kinaba kiti nolwekyo ensonga esooka gyenyala okubuulira bannayuganda nti akakiiko k'ebyokulonda teketengeredde fenga ludo oluvuganya kyali kitukwatako era kitukwatako tukakatako okulaba nga tetunakuyingira kalulu ensonga eyeterera tetwasobola gikola ki ebyo byolaga kati byabadde mu precincts mukulaba within the vicinity electoral commission okusubira nti balinawo obuyinza wetusuubira nti ekitundu ekyo bakinamu ki obuyinza bwebanga tebalina buyinza mu kitundu kyabwe ku ofisi ya kubanga kati yabadde office bwebanga tebalina buyinza mu ofisi yaabwe nga balina bajja ku candidate waabwe kandi okubanga candidate kati waabwe awo olabira kyetugendamu ekyokubiri kyenjagala okugamba muganda wange bitwala byonna mu kulonda kwa NRM munda mu kusunsulamu twatandise obiraba olunaku lwajjo nti poliisi n'ebitongole ebikumaddembe n'amagye getabye director mu byokulonda walabye jjo President Museveni lulinga President Museveni ayingira ku Mande abawagizi babaddeyo bajaganyiza abawagizi babala tebabakkiriza kujaganya abawagizi babala babakubye muti ya gaasi naye ate nga amateeka gayisibwa tewali candidate aleta tewali candidate anakuleta bantu candidate omu yalese era yayiseewo candidate abalala tewali yakkiriziddwa ekira kitwalabye ekisinga okwewunyisa yengeri gye bakwatamu bakandidate bw'oba omusajja gw'ovuganya ayinza n'okukwata n'akuteeka mu mmotoka nga tulina nanga tunakutwala ne bakuwandiisa n'akuza mmotoka n'akutwala ewuwo olwosubira ki n'olwekyo weewaawo bannayuganda bamalirivu naye ng'oludda ffe oluvuganya awo ensonga ezo nze nga nze naye ndo yatuna okusobola okukalambira okulaba nga tuteekawo olukiiko olutagenda kumenyebwa otagenda kuyuuzibwa otagenda kuzinda ku ntoli za muntu yenna olukiiko olw'okulonda jjo twakirabye era twongera okukiraba luzinda ku ntoli za muntu omu n'olwekyo tulina okwesiba ebbiri kakati tulina ekizibu ekirala kinyaba bannayuganda bategeere butya bwe balangirira ebivudde mu kulonda obwa pulezidenti mu nsi endala zonna tunaba kugenda ku nsonga eyo bannayuganda bwe batunuulira ebyo that is violence but there are also irregularities within political parties lwaki bannayuganda mulowooza nti ebyo bayinza okusaako ennyesiro okusinga ku buvuyo n'obulabikira mu political parties take for instance ebibiina nga bisunsula abagenda okubironda okubikwatira bendera waliyo obuvuyo obulabika nga bwalitana bamu butakkaanya nga ggwe n'ogaa nti ze zijja kati bwannamunigi ekyo nakyo ndowooza nabyo kiraga nti oba oliawo ne uganda yonna okutwaliza awamu ne mulinamu ba players oba bannabyabufuzi multiparty democracy tetunamutegeera tukyakula ge mazima geego because okubeera tukyakula naffe ffennyini kudda oluvuganya ekyo twali tusobola kikkiriza naye olwokuba tukyakula twakireka ne kiyita twali tusobola kukkiriza mwami Museveni ngenda mu maaso n'akakiiko ako mutandikwa yonna yonna kubanga ye okyogedde akalulu tekatandise nga 2-3 akalulu katandikira eno 18 twalina obudde okukayana n'ogamba no kale akalulu tetukakagendamu mu fashion eyo naye olwokuba of course demokrasiya tukyakula mu demokrasiya olwokuba naffe ffennyini mu nsonga z'ebyobukulembeze tukyali mabega nnyo wa East Africa ne region ekyo twakireka nekigenda kati kitukutte ekyokubiri kijja kugamba kati akalulu ketugendamu kekasoose akafaanana bwe katyo Uganda yafuna akalulu mu nkaga mugumu netufuna akalulu mu nkaga mu ebiri netuddamu netufuna akalulu mu 8 netuddamu netufuna akalulu mu 9 mu mukaaga 12 mugumu 12 mu mukaaga 12 mu 11 ne 12 mu 16 akalulu kano ketugendamu kano akanyana election aka covid nga tetukkirizibwa kubalaale nga tetukkirizibwa kusisinkana abantu basukka 7 nga tetukkiriza kuba kivulu kyaffe kitwakubanga kyemujjukiranga wano ekyahaja alagidde ekivulu kitwakubanga kukijja kawempe kukituusa nakawa kano kalulu kanjawulo nnyo nti ba presidential candidates tebagenda kusobola kutalaaga kukuba laale ze tubadde tukuba olw'embeera naye byembi era okuba akakiiko tekengeredde akakiiko kaavaayo nga tekeesigamyeku alipota ina ya mukugu because akakiiko genda okusalawo nti tugende mu scientific election
tewaliwo report ya bukugu twali tusubira report ya abakugu okuva Minister of Health twali tusubira doctor oba mu America wabera chief surgeon general muberayo waberayo abantu ngabe bayita abakugu basically abakwatibwa kensonga ezifana ko bweziti tewaliwo a reporter tewaliwo input ya Minister of Health ne electoral commission ebayo negamba fe tukena kola scientific election ngaba isigamye kuki President Tanzania gama tukusinzira kuba na science batulungamye na science si munyale mungati wabalunga Tanzania wabade akalulu kola kali scientific Tanzania wabade sawa akalulu Malawi wali akalulu yeah Burundi wali akalulu chakolebwa kiti nakulwa leo tuli ku screens za America number 1 country in the world number 1 country in the world innovation is from America science never from America gogama Uganda singa America science gogama Uganda singa America obumanyi bwekiba nga America egenze evamu election tebade scientific onakuwa leo balonze actually bali mukwala bululu hata kati goigona na justifications nolo echo scientific election nje tukenzemu yanjawulo scientific election tesugera kukiza kwetaya scientific election wa muntu omwa advantage oyali mu ntebe scientific election wa incumbent today honorable abalonzi byoyogera babiwuliriza kati bebuzo lutugenda kukola ki awo bwe tudda nga tukomyeyo tugenda kuba tugatira ko mukyala Beatrice Kayanja avuganya ku balodi mayor tutunulidde enteekateeka eddako oluvannyuma lw'okusunsula n'okuwandiisa abagenda okuvuganya mu bifo byonna kuba kwaweddeyo emitendera gyonna okujjako abagenda okulondebwa mu bitongole ebyenjawulo naye nga bano abalondebwa mu kalulu kano ak'abantu ke beetabamu kwakomekerezeddwa kati tulinda firimbi ntandika okuyiga abalonzi wakati mu biragiro ebyafulumiziddwa kakiiko ebyokulonda ebirongooseemu katudde nze nga bwe ndaba abali ku streaming live ku Facebook namwe tubenyumirizaamu tujja kuba tubatuukako okumanya submission zammwe n'ebibuuzo byammwe tubisome abakulu babiŋŋambye katumbulemu tudde